Tenza kake kumusomesa atakuba uyo. Ono ye papa Panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Kyandikala obutonga ntumbwe leera mukamwanga lulimi baby wannefuga kusatusa kimu nga nkuyege nga wobeera wembeera nakutamiira bwenge oyina amaanyi. Abaana bano bannange bayimba ennyimba ovanga ku kigambo ky'okubeera ng'ate muno omutamiira bwenge. Ekintu ekyo kyanjawulo mu bulamu bwaffe. Bannakyoto ekyokumanya neeyongera nate okubeera nga mbabuuzaako mwenna gye muli eyo bw'ate neyebalagiriza bannamugereka era akozeeyo olunaku nga luno ate mwattu era neeyongera okubeera nga mbabuuzaako mwenna abakyali mu kukyakyanki abali mu kudigida olwo nno gwe bayita Panado w'ebigambo Panado omukwano. Mulimu ebintu biyitirivu naye ng'akuteesiddwako bw'atyo nno n'abakyala w'abakyala bonna omukyala Nansubuga Betty omukyala eno yeefuza amawulire gonna. Ekyama ekiri mu bantu kambagambe ekyama ekiri mu bantu abeefuga emisomo gyaffe bwe buwangaazi n'essanyu mu bulamu bwabwe. Emabegako twabadde tunyumya ne munywanyi Kakembo nga twogera ku byafaayo nti bw'otunuulira abamanyi enfa ya Robert Mugabe bw'atyo yali yalaama era nga yakyogeranga mu bantu nti ye ateekwa okufa ng'ayina emyaka 100. Ekituufu kiri nti emyaka yali agiyingidde naye engeri gye bamumaamuula ku bukulembeze kyaleetera emyaka egyo okubeera nga gitwalibwako era nga nnyonnyola n'okutuuka okufa yali akukkuluma ng'agamba nze mbadde nkyeyongerayo era mbadde yafiira ku myaka 96 nga wabulayo emyaka 4 gyokka ng'agamba nze mbadde ngenda wabadde wabulayo emyaka 4 gyokka kubanga yafiira ku myaka 95 kyokka nga yali ayingidde kyenkana 96. Era ne mukyala we mu kuziika omukyala n'ayimirira mu bantu n'agamba yamweyitiranga Bob n'agamba Bob yadde afudde naye ekituufu kiri nti abadde akyatambula emyaka nga5 emirala wabula bano abaamugje ku bukulembeze bwe bamuleetedde okufa era bambi bw'atyo Robert Mugabe yafa akukkuluma nti essanyu ly'abantu bano abeefuga amawulire mulaba mu mawulire nga tebavaamu abatava mu misomo gyaffe mwattu ate bwe buwangaazi bwabwe naye bameka abakimanyi ekintu ekyo. N'olwekyo essanyu kkiriza ogane liteekwa okubeera nga likongerwako erinnya lyo buli bwe libeera nga lyogerwako ate mu bulungi obutali bubi. Mu bulungi obutali bubi tokeeranga nkya n'okola erinnya mu bukyamu ate n'oba ng'oyagala oyogerweko. Oyo nokkiriza nti emyaka 10 akyasobola okubeera nga agisiba. Mukyala Betty akyayinza okusibira ddala emyaka 10 nga tonnaba kuwakana nkunyunyudde ebyafaayo ebiyinza okubeera nga bikunnyonnyola ate akawonvu n'akaga ku kintu ekikwatagana n'ekyo. Wamma nno mukyala Betty nkwebaza nnyo nti weebali nnyo weebalire ddala ate bakajjita bakaakasibye bali kulya balungi mirimu ndikuma okulya n'enkolyowa omwoyo bw'otyo nno wootoola ate bw'atyo bugaba abeere nga yakongerawo. Bannakyoto ekyokumanya mukkirize mbeere nga mbagamba teri muntu teri mukyala era bw'osibwa audio ono bw'otyo nno gwe tolifuna ssanyu mu bulamu bw'ensi eno tekikkirize ate obeere ng'okigaana. Lwaki?
ebintu bye tulina leero biyitirivu nnyo. Ono nno Panado omukwano, Panado ebigambo mwe tugenda okubeera nga tufunira ebintu eby'enjawulo, mwe tugenda okubeera nga tumanyira. N'olwekyo togwanidde kubeera ng'osubwa audio ono. Lwaki? Essanyu lyo bulijjo lyonoonya ate libadde likwekeddwa era liri mwana audio w'olunaku olwaleero. Era nkukakasa nti we tunaaviira wano olwaleero kkiriza ogaane era nga kale oyina oba oliawo ekintu ekikongeddwako ku bulamu. Mukyala Betty nkwebaza nnyo, weebale nnyo ate weebalire ddala bakajita bakakasirye babikulya balungi mirimu ndikuma okulya nenkulyowa omwoyo wotoola wonna lugaba yaba ayongerawo era bw'atyo akongere ate weeyongera okubigaba. Bannakyoteeka okumanya kale nemunakkiriza nembeera nga mbanjulira ebintu bingi bye tugenda okubeera nga tusomako. Emisomo gya ssenga ne kojja bulijjo mugisasulira obutitimbe $2,000, $5,000, $5,000 abamu ne babuukinga entebe naye nga kye bagenda okuwuliriza ati mwattu kwe kubawemula era naavayo ye nga mumativu basenga bakakati awo be tulina. N'olwekyo togwanidde ate kubeera ng'osubwa audio ono. Lwaki? Essanyu lyo bulijjo liwa lyonoonya obwedda ate mwattu nja kubeera nga nkugamba ate likwekeddwa mu audio ono ow'olunaku olwaleero. Kakati olina kubeera nga oba oli awo ng'ogoberera bulungi nnyo ogenda kubeera ng'omanya ebintu bingi nnyo. Nze Dr. Teddy babigyankoona balamaga n'olwekyo butereevu mba mbabuuzaako mwena gye muli era mbeera mbabuuzaako mwena gye muwangaalira ne mbeebaza mwenna gye mutuusaako ekiya ky'emikono abali ebusukka nsalo abali ku mawanga ng'onoonya abwotyo ejjamba nkwebaza nnyo nyiikira okole bw'atono olugaba talya lugaba wamma atalya ezaamaanya butereevu kyokolerera atajja kubeera ng'akuyamba. Nyina ebibuuzo biyitirivu nnyo naye simanyi wengenda okubeera nga mbitandikira. Ebibuuzo biyitirivu nnyo, tuyina eby'abaami tuyina eby'abakyala. Leero tetuyina na mulamwa gwa ssemba wabula tulina ebibuuzo by'abantu naye ate byonna bikwatagana ku mukwano. Mukyala Nakaayi Jeeni weebale nnyo weebalire ddala sinzirawo Toronto Canada ate okubeera ng'agoberera n'okubeera ng'anyumirwa. Mukyala Vivian Tendo Omumbejja ali awo Beijing China Beijing ebugabe aba China ndowooza Beijing kyekibuga ekikulu ekya China. Kale abakyala bano ebibuuzo byabwe nno mwattu bifaanana era baali bambuuza ku bibuuzo bye bimu. Bannange ebibuuzo byammwe bingi nnyo naye olw'okuba wamma nsomesa engero ebyafaayo obuwangwa n'ebirala munakkiriza ebimu nja kubiddangamu mpola neteri muntu gwe sijja kwanukula ate buli muntu nja kubeera nga mwanukula naye mpola mukkirizanga ate bwentyo wemba nkomye ne tubeera nga tukoma awo naye nga butereevu tujja kubeera nga tweyongerangayo mpola kuba bulijjo mpola ali bw'atyo ayiisa obusera ayiisa obusera. Abakyala bano simanyi nsonga lwaki naye ebibuuzo ate nno bye baabuuza byonna bye bimu byali bikwatagana na mazzi ga butonde naye kale nja kubeera nga oba oli awo mbinnyonnyola mpola tubeere nga tweyongera okumanya n'ate leero sijja kubitabaala nnyo ebikwatagana bityo naye amazzi kyeki audio no si wakutuula n'abaana wabula bantu bakulu kubanga byeŋŋenda okusomesa leero bya kikulu. Kino nno
bwe butondotondo bw'omubiri obutonda omuntu awamu n'okulaga obubonero obulungi n'obubi obuli munda kye tuyita amazzi. Kubanga buli bwe gafuluma olumu gaba galina kigalanga ate era bubeera bubonero ffe abantu amu kye tutatwalanga ekintu ekikulu. Ebintu bino mbikunyonnyola nga nze dokita ate era nga nnyambibwako ne basawo bannanga abakugu ebintu ebimu. N'olwekyo bw'ova ku byange awo genda ku wangatto kubanga byenkunnyonnyola bye bintu ebitutuukako ate no mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Leero nnyinza obutayingira mu bika by'amazzi ge tulina kuba byo bingi, naye ndowooza ndifuna akadde agazaala butereevu gaba ga njawulo, mukuuma gaba ga njawulo agakoma obutonde bw'omukyala. Kkiriza ogaane bw'obeera omukyala obutonde bwe tebuteekwa kubeera nga bukalu. Wateekwa okubeerayo agamukuuma awali oseereza agakole kuba eritandika ago agatandika abaami bagamanyi. Waliwo mutuuka mangi nnyonnyo naye ate leero si bye ngenda okunnyonnyola. Leero abantu bano bansaba nnyinnyonnyole ku bika ebyennyini eby'amazzi naye nga buli bwe galabika bubeera bulwadde era obwetaaga okubeera nga bujjanjabwa. N'olwekyo olunaku olwaleero ate nno kye ngenda okubeera nga nkola okunnyonnyola ekyo ekyambuuzibwa kubanga nakiri kintu kirala nnyo ate byonna bwe mbiyingira mba nnyina okubinnyonnyola. Naye kale mu Panado w'ebigambo aliddako era kye ndibinnyonnyola ebintu ebyo. Emirundi mingi abakyala n'abawala tebafaayo nnyo ku langi y'amazzi gaabwe ag'omu bukyala, naye ng'ekivaamu ate mwana wattu ye langi y'amazzi okukyuka n'otomanya kiki kitegeeza. Naye kkiriza ogaane buli bw'ogalaba nga gatandise okukyuka buba bubonero obutali bulungi kubanga era n'amalungi nago era tujja gannyonnyola ojja kubeera ng'ogamanya. N'olwekyo olumu endabika y'amazzi n'obulwadde era kyangu bw'oba ng'ogamanyi oyinza okumanya nti kati gano galanga bulwadde bwe buti, kati gano gategeeza kino. Era bw'olaba ebika bye ngenda okunnyonnyola nja kunnyonnyolako bye naaba nsobodde kuba byo bingi obeere ng'omanya. Ntandike na kiriwa kuba guno kino njagala nkifundikire. Leero nnyina emiramwa nga 10 naye gyonna bibuuzo by'abantu abamu bambuuza ebibuuzo bannange balowooza nti byangu naye n'ebibuuzo bino byetaagamu obudde n'okubinnyonnyola ennyo kubanga bwe nnyonnyola omuntu nga bw'aba akyagala ate no mu ddakiika 2 kibeere nga kiwedde ayinza obutakitegeera. Waliwo omukyala bw'obeera ngaawo tutandikidde ku luuyi lw'abakyala naye ate n'abaami tujja kubeera nga tutuukayo. Bw'obeera ngaawo n'olaba amazzi nga galimu olwa kyenvu oba kiragala gabeera galaga nti olina obulwadde bw'ekikaba. Naye bulwadde ki? Okubeera enziku, embaluka, nkuumuunye. Obulwadde obwo nali mbunnyonnyoddeko. Nkuumuunye, alwekiika, kabootongo ate oyo ye tomuzannyisa kubanga kabootongo ono nno bambi atawaanya nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira. Ate no kabootongo buli bw'olemwa okumujjanjaba n'ayingira omubiri gwonna n'agusensera, mwana wattu atuuka n'okwasaayasa ebigere mweze mulaba ez'enkyakya. Butereevu awatali kubuusabuusa enkyakya zireetebwa kabootongo, naye kabootongo oyo aba akuze nnyo. N'olwekyo obulwadde obumu tetubugayaalirira, tugwanidde okubeera nga tubujjanjaba kasita otandika okubeera ng'olengera obubonero bw'oti
era abakyala nkiddamu bw'olaba nga amazzi nga galimu olwa kyenvu oba kiragala gaba galaga bulwadde nkuumuunye kabootongo embaluka enziku lwekiika n'endala mpitirivu n'olwekyo kitegeeza ki genda olabe omusawo genda otandika eddagala tulina eddagala lyaffe erya haba ow'obutonde waliwo n'eddagala erya bulijjo ng'empeke naye bw'ogenda mu malwaliro ate bajja kubeera nga bakukolako eryalindiriro mugamba nti sijja kukyogera kale wamma tugende ku gookubiri agalimu olumyukirivu oba agalimu olusaayisaayi ago omukyala bw'alaba bw'aba nga tali mu nsonga bannange abeera alina nkinyonyola ntya kubanga kakati bameka ayinza okutegeera obubonero obulaga kookolo w'omumwa gwa nnabaana abo nno be batono nnyo era abo abasinga okutegeera obubonero obwo kati ng'ekintu ekya kookolo wa nnabaana bebo nga yali amulwaddeko oba nga abasawo ebintu bino babimanyi byennyonnyola bw'aba nga yabikogoka aba abimanyi naye omuntu alina kookolo omuntu alina kookolo oba alina ekikyamu ku nnabaana oba ku mumwa gwa nnabaana oba nga alina kookolo wa nnabaana ke kamu ku bubonero obulaga nti oyinza okubeera ng'olinamu n'endwadde ezisukka mu 2 mu bulamu naye ate oyinza kumanya otya amazzi nga bwe nabadde nga nnyonnyola ne nkugamba ge gatonda omuntu oba okutulaga ekikyamu oba ekirungi ekiri munda bwe gabeeramu olumyukirivu oba nga galimu olusaayisaayi gaano omukyala bw'aba tali mu nsonga abeera alina ekikyamu ku nnabaana kitegeeza kitogenda kwejjanjaba ate beera ng'ogenda mu ddwaliro obeere ng'olaba omusawo ajja kubeera ng'akukolako eri abamu kye baagala nja kinnyonnyola kanjogere ku aga pinki bw'obeera ngaawo omukyala n'olaba aga pinki butereevu gaba galaga nti ku mumwa gwa nnabaana kuvaako omusaayi oba ekituli aweegattirwa waliwo obuzibu oba munfuna amazzi ga pinki lwaki nnyinnyonnyola ebika bino byonna mbinnyonnyola kubanga mu bulamu bwaffe bitutuukako gwe mukyala bw'oba nga tonatandika biraba kale weesiimye ne munnange gye bali abatawaanyizibwa nnyo bino ebibuuzo yadde mukyala Nakaayi Jane omumbejja Vivian Tendo yeyita Vivian Tendo omumbejja kale waliwo n'abakyala abalala ne bano bo bansaba nti ekyamanyi okukyogera bo tekikola kikubanga ekintu ekiyitibwa obulwadde ate titubukweka n'olwekyo bano nno bo bansaba atembere nga amanya n'emigga esirikira so n'eriyo abalala nabo nga baabuuza era ebibuuzo bino ngenza okubyanukula nga binsuseeko obungi ate ng'abantu ababibuuza banjawulo n'olwekyo bino njagala nkole ki gwe mbadde nkunnyonnyola nti bw'oba tonagafuna kale gw'okyalina omukisa era weesiimye naye munnange eriyo bangi ate abatawaanyizibwa kakati waliwo aga langi ya kikuusikuusi era gwe bw'ogalaba langi ya kikuusikuusi bw'olaba amazzi nga gafuuka mu langi eno obeera olina obuwuka obuyitibwa bwaliwo bwe tuyingira
mu lulimi lwaffe luli olw'ekisawo kye tuyita bacterial vaginosis. Abamu bakyogera vaginosis naye nga kiri eri gwe ky'oba oyagadde. Butereevu langi yonna k'oligiraba bakyala nga ga kikuusikuusi manya nti obuwuka bwe tuyita bacterial vaginosis, obuwuka obwo n'abasinga tebabumanyi. Bwe buvaako okutta oba okugobawo obuwuka obulungi obukuuma obukyala nga bulamu bulungi. Eri abatakimanyi naye omukyala yenna oba omuntu yenna katukozese ku bakyala kubanga kino kiri nnyo mu bakyala. Wansi ateeka okubeerayo ate n'obuwuka obukuuma obutonde bwe. Tebutta waliwo ambuziza nti abasajja tebututta abayingirayo. Buno obuwuka obwo buvaako okutta oba okugobawo obuwuka obulungi obukuuma obukyala nga bulamu bulungi. Naye kino kisinga kubeera ku bakazi abeesonseka engalo mu bukyala, abanaabisa sabbuuni, abasonsekayo eddagala ly'ekinnansi mu bukyala, abakyala abalina okwewala ebintu ebyo byonna kubanga biyinza okubaleetera obuwuka buli oba n'okutta obuwuka obw'omugaso. Wabula gye bujja nga bwe ndi dokita nja kunnyonnyola eddagala lye tuyinza okukozesa okuteeka wansi naye nga lyo teririna mutawaana. Ne bino ebirala byonna tugwanidde tubyewale. Nja kuwa ekyokulabirako. Abakyala abamu bamanyi waliwo ke tuyita tekayina linnya lya nkalakalira tukayita kalaba. Akantu ako kakola ku mazzi ga kikyala. Kaba kanaanuuka osunako katono n'okasaayo eri naye ne kayamba ne kakenenula n'ekibeerayo. N'olwekyo oli bw'abeera ng'ateekayo ate ebintu eby'enjawulo obuwuka bwaffe buli bufa. Kiba nga bw'olaba sabbuuni owa bulijjo ow'okunaaba takkirizibwa so n'ate eriyo akolebwa ng'akkirizibwa. Tumwawula tutya? Ddi lwe tuteekwa mukozesa? Byonna tofaayo mukwano, ngenda kubeera nga mbinnyonnyola. Ekiyisa puroguramu eno panado y'ebigambo ate panado omukwano kwe kulaba nti ekigambo kye nkugamba kikuyambako oteeka mu nkola kibeere nga kikwongera ku buwangaazi bwo. Kakati bw'oba olina amazzi agakutuse wali otunuuliddeko amata agafudde. Kakati bw'oba ng'omanyi amata agafudde bw'ogezangako n'otunuulira amata ago n'otandika okulaba nga naawe obundula amazzi nga geegamu, kaba kabonero. Abeera kandida. Oluusi amazzi ago gayinza okubeera nga g'owundula gawunya oba nga tegawunya. Era bwonna buba bubonero bwa kandida. Wabula ate bwe kiyingiramu ekyokutandika okuvaamu era akaswa akabi, waba wayingiddewo n'obulwadde obulala. Kyova olaba nti nga bwe tugamba obulamu mutuba, bw'otaguwembera togufuna. Omukyala okwejjanjaba kintu kikulu nnyo n'okwefaako. Waliwo bambi amazzi agamu ng'abamu bambi bavaayo amasira n'amazzi ameeru nga tegakutuse. Tuve ku gale aga kandida naye gano gayinza ebiseera ebisinga gaba tegakutuse. Gabeera meeru. Abo baba balina obulwadde bwe tuyita enziku. Era omukyala w'olabira n'omanya nti kati nina obulwadde bw'enziku. Weewa
bw'otandika okuvaayo amasira n'amazzi ameeru nga tegakutuse oba butereevu ne bwenkomaawo kabonero akalaga nti olina enziko. Twakuba mu bakyala nakinyonyolako emabega nti bo obulwadde buno ate mwattu balwawo okugimanya okuggyako ng'amaze kwegatta n'omusajja n'alwalirawo n'alyoka agambako munejjukira nti omukyala ye bw'aba nga alina kandida omwami n'ajja ne yeegatta naye nga tebakozesezza kapiira bw'aba nga afunye kandida butereevu oba bw'aba nga afunye enziko omwami ye mu budde butono nnyo mu ssaawa ng'emu ye nayo si nnene mu ddakiika nga 2 omwami butereevu atandika omanya nti omuntu leero gwe mbadde naye bw'atyo bw'aba nga akwagala ayinza okugambako bw'aba takugambyeko butereevu ogwo gwe gubeera omutawaana. Naye singa kino kibaawo omukazi balwawo kitegeera kati ekikulu kya byonna mu byonna kwe kulaba nti bannaffe batugamba ate naffe abakyala tulina okufuba okufaayo ennyo nga bwe naakunnyonnyola gye bujja tufaayo tutya okubeera nga tulaba nti twetangira obulwadde obwo. Nja kunnyonnyola waliwo amazzi lwe gatuuka nga gasiiwa n'okubalagala nga nkinyonyole ntya akwegamba waliwo ago agatuuka nga gasiiwa n'okubalagala nga bw'otakula obutuka n'okubutuka ng'amazzi ago gafaanana ng'amata agafudde. Era kituzaayo ku kye nabadde nkunnyonnyola nti eriyo abamu ayinza okubeera ng'akifuna naye nga tegavuunya so n'abalala nga gawunya. Ebyo byonna era kuba kwejjanjaba. Munzikirize nti ekitundu kino ate ntandika ekyokubiri mbeere nga nnyinnyonnyola ebyenjawulo. Ekitundu kino nkiveeko ntandike ku baami oba ekitundu ekirala.